aya bas ensonga gye tutandikiddeko ya mwana mulenzi ono ababadde bagobera nnyo TikTok omulenzi ono bamuyita Jose Chakala. Abamugoberera mwana mulenzi ono omu ku abali ku TikTok abasinga okuba ate nga baagalwa ennaku zino olwa waka gwateeka mu content gwateekamu obudde omukulu ono Jose Chakala amanya ge bamuyita Joseph Musaasize era nga yasibuka side ze bayitayo Kyaggwe gye yaviira mpola mpola yajja obulamu bw'okuba ate nga butandika yajja nga dansa yajja mu bibiina ebyenjawulo yajjiramu mpola mpola ogezaako okuba ate nga yiiya obulamu mu kibuga Kampala kwe kujjaawo ng'ayagala okukuba comedy n'okuba ate nga azina amazina video nyingi nnyo zabaddeko nnyo omukulu ono gwe bayita Jose Chakala era mu gwa 2019 we yajjiraawo okuba ate nga akitambuza ekintu kye ku TikTok abiri yasobola okuba ate nga agamba biri ebyokubeera nga azinira mu video tebijja kutambula kwe kuba ate nga yakyusa brand ye n'agamba nti agenda kuzannya ng'omusajja omugagga oba nannyini mayumba goyinza okuyita Land Road yasobola okuba ate nga ettutumu yali jjaawo olw'ensonga nti abantu bangi nnyo bali mbupangisa ate oba oliawo nga abagagga be batono ennyo kati omukulu ono azannya ekifaananyi ky'omugagga ng'ayina abaavu baayisa obubi ku nnyumba ze mu mbeera eyo era ng'omukulu ono yaliko mu kibiina kya Wembulemu oba kyakirimu bwe yali azinira mpolampola gwe mutegeezaako no gwe bayita Jose Chakala mu wiikendi nno awaadi ye yasobodde okuba ate nga tutabudde twagezezaako okunoonya awaadi yasobodde okuba ate nga awangula oba oliawo tulabe ate wano twazuulidde nti bannayuganda okunoonyereza oba oliawo kutonotono amazima amatuufu bannayuganda ge bataagala kuliza Jose Chakala awaadi zino zonna nga bwe ziri yategeezezza nti awaadi bagiyita Cinematic Awards ezabadde ziri mu America nga bagamba nti zabadde zivuganyaako states 50 oba oliawo twatudde tunoonyereza buli wamu ku Facebook, Twitter, Instagram tulabe abategeka awaadi zino nominees baani be baali bamutegese nabo ne tuvaawo nga tewali wadde n'akamu ne kiggwera nti omukulu Jose Chakala olw'ensonga nti eggwanga Uganda olina okutambulira mbobadde okuba ate ng'ofuna abafolowa mu nsonga eyo era we kyatuukidde nga mbafolowa atambudde ali mu kakadde kamu yenkanankane mwana mulezi gwe bayita Mickey Sims fane wetwogerera mu Jose ali mu kakadde kamu likes ali mu miliyoni nga 12 kati Mickey amusingako likes ali mu miliyoni 18 kati ye mukulu oyo gwe bayita Jose Chakala abayizza okuba ate nga mumugobera ku TikTok omukulu oyo awaadi ye we yasobodde okuba ate nga erabika adde yabitege bw'oginoonyerezaako teriiko wadde n'akamu naye nga bannayuganda abasinga basobodde okuba ate nga bamwagaliza kituufu bamwagaliza olw'ensonga nti content we mulungi naye nga mazima amatuufu awaadi eyo teriiyo era abamawulire abasinga kyabookyezza nga bagamba nti ate yawangudde awaadi etaliiyo wadde n'akamu oba oliawo nabadde manyi bazinza okubeera Academy Award embaga babugabya awaadi nga bwalaba Grammy Award temubeeramu nti ate bali naye mu nsonga zino teyabadde wadde nti Academy oba ki wabula ye yawangudde awaadi sigamba nti wabadde audience tewali muntu gwe yavuganyiza wadde n'akamu tewaliwo Facebook page social media handle n'emu ku awaadi ze yawangudde wadde nga bamu bagamba tebamwagaliza naye nga amazima amatuufu geego nno ye mwana mulenzi Jose Chakala abali ewala bategeezezza nti omukulu ono yalinnye ennyonyi yagitaddemu ennyonyi okumanya nti okubeera owakabi mu ggwanga Uganda olina okuteekamu ssente nnyingi Jose Chakala kyeyakoze mbwe yalinnye n'agenda e Sweden abantu abagamba nti ali mu America naye bo bagamba nti ali Sweden era yatambudde n'awaadi ye eno yagidizayiningira mu ggwanga Uganda bwe yatuuse Sweden bwe kuba ate yapostinze abalage nti awangudde awaadi Abannayuganda nga bomanyi nti okunoonyereza banoonyereza ku Facebook awandiise Facebook ng'akola copy and paste eggulire yayokyezza bangi nnyo naye omukulu ono kwe kuba ate yabagezezzaako bazanyira ku bwongo Jose Chakala abali mu America bannayuganda abasinga badde baagala munoonyaako abawe ku interview naye nga amasimuwa nga bategeeza ali mu Sweden naye nga awaadi baziyita Cinematic Awards bagamba ye yasinze mu Africa kituufu content amuyina banyi ne beebuuza nga talina blue tick oba oliawo akawunti ye nga teri verified ng'eya Mickey Sims fane oba oliawo naye ng'ensonga zeezo nno omukulu yabagasa obwaya Jose Chakala tumwagaza birungi byereere kuba bonna bubeera buyiiya naye ng'ensonga zeezo Jose Chakala content amuyina naye nga za awaadi ezo teziriyo wadde n'akamu yasobodde kuba ate ng'akola kike
bafolowa ne yeeyongera mu nsonga ezo wezasobodde okuba ate nga zazze gubadde mutimbagano gwa tiktok